Nenga sinnagenda maaso n'amawulire ga Pastor Bujingo mukwano gwange kibi nnyo ekibaddewo ate enkya ya leero omuliro ogukutte wali mu katale k'e Kaleerwe naye ng'okusinziira kwamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano ategeezezza nti omuliro ogwo gwavudde ku masannyalaze nti amasannyalaze mu kitundu ekyo engeri gye gaayungibwamu si ya kikugu mali y'abantu etokomose. Omuliro gususse nnyo enkya ensangi zino mu Uganda mu masomero saakaate ne mu butale wabula tusaba Katonda abantu abo abafiiriddwa emmali yaabwe bambi Katonda abagumye emitima si byangu n'akamu n'akeddagala amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo ngenda kusaba video eno ogimpere like comment yo ogintereko wansawo mu comment section nawe watana subscribinga obirenga ate o subscribinga mukwano gwange naye nga ye Pastor Bujingo yavuddeyo wali ate ku Canaan Land n'abeera nga asindika essaala ey'omutawaana eri abo bonna abatamwagaliza saako n'abo abatagaliza Salt saako n'abo abatamwagaliza kubeera nga azimba Pentagon kinajjukirwa nti Pentagon naguno gwaka tetulabangako yadde ne pulaani yaayo so bantu bangi nnyo bavaayo nga bebuuza nti naye bannaye Pastor Bujingo Pentagon etuuseewa nga bamusoomooza mu ngeri efaananako bwetyo kati n'omunange yavuddeyo n'asindika essaala ey'amaanyi n'asabira abo bonna abatamwagaliza abatagaliza Salt abatagaliza Pentagon ezimbibwe ti munnange bagwe eddalu Katonda abasuule mu bubenje saako n'ebirala munnange ebiringa ebyo era abantu bangi nnyo beewuunyiza nga bagamba yiyi omusumba omulamba avaayo ate n'akola kino kwegamba n'asindika essaala enkambo bweti ng'ate ne Bayibuli yennyini munnange etulagira okusonyiwa ngenda kuba mbikulekerako wabulanga waliwo wali TikTok omu avuddeyo ng'amanya ye Uptop boss bwatyo naye n'amukomerera bubi nnyo essaala nga waagisindise naye bwatyo munnange n'agimuddiza kambikulekereko essaawa eno. Yanukuza omuliro ku busimu bwabwe ko balikodingira yanukuza omuliro ku kamera zaabwe ze balikodingirako mujja kiwulira omuliro gye bakolera script ze bawandiika yanukuza omuliro gye bakolera script ze batwogerako yanukuza omuliro amagezi gabe gafuula obusirusiru basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu batambule nga bayita tembo basuula eddalu Mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda naye nga bakwata contract okulemesa House of Prayer nga bakwata contract okulemesa Bujingo nga bakwata contract okulemesa Salt Media nga bakwata contract sente ze babawa Mukama zifuuka amanda sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba sente ze babawa Mukama zibafuukire emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye Mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayigganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula Zaburiya ya 35 n'eya19 taata zibegundeko nnamba zibegundeko nnamba Mukama zibegundeko nnamba yolesa obusungu bwo tosirika Mukama yolesa obusungu bwo bano sibakulokoka bano balabe bo bano sibakulokoka bano balabe bakkanisa bano sibakulokoka bano balabe bo mujagana tulitegera nkola abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basuule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basuule mu ntaana tobaganya kujjukirwa ne mu nsi eno tobaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe tobaganya kujjukirwa imuka imuka Yesu imuka taata imuka kabaka w'abakabaka ffe tetulina balala tuloopa gy'oli Mukama Daniel yaloopa gy'oli nga bakola enkwe Daniel yaloopa gy'oli nga bakola etteeka Daniel yaloopa gy'oli Mukama
Daniel yalopa gy'oli taata oli Katonda asala ogw'ensonga batujweteekako bye tutamanyi batujweteekako bye tutawuliranga batwambaza ekyambalo ekibi batwambaza ekyambalo ekibi batufuula abatategeera obasula eddalu obasule mu mamotoka accident zibamalewo bagwe mu nnyanja bazikirire babike emitima bafe bazikirire mukama bazikirire mukama Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa ekkanisa eteekwa okuzimbibwa solo teteekwa kunywera bunywezi Pentagon eteekwa okuzimbibwa solo teteekwa kunywera bunywezi Pentagon eteekwa okuzimbibwa solo teteekwa kunywera kwongera kulokola solo teteekwa kunywera kwongera kuwonya tukoyo okwewozangako ensonga tuzirese mu maaso go tukoyo okwewozangako ensonga mukama ayamba ne bwayamba bazikirize mu linnya lya Yesu ayamba ne bwayamba okuzikiriza ekkanisa basanyeewo ayamba ne bwayamba okuzikiriza ekkanisa basanyeewo ayamba ne bwayamba okuzikiriza ekkanisa basanyeewo Bujingo omulaba olaba Bujingo bwatukuba malisi wa Katonda mbo tetujja kulokoka tuli balabe ba Katonda omulaba bwatukolako malisi Katonda nze sisobola kuba mulabewo olaba katukolako malisi mbufe tetuli ba kulokoka tuli balabe ba Katonda nze sibangako mulabe wa Katonda Katonda nyimirira waneeno Bujingo mpaayiriza abo Bujingo balina malisi twagala Pentagon tusaba njuyo mukama buli lwe tukola live tusaba njuyo musajja wa Katonda sente z'ennyumba yazizimbiramu omugwisiri mukama Katonda fe tuyimirira wano maaso mu bukamera bunene Bujingo bwayagala butuoche nga tubanje ennyumba y'omukama tetubangako balabe b'omukama naye musajja wa Katonda sente z'ennyumba yo yazizimbiramu omuzina mukama fe tetubangako balabe b'omukama wabula twagala kimu Pentagon fe tubanja njuyo mukama kabaka wabakabaka tugende maaso ne Sara gye batu naffe wano tusabewo abalemesa bannayuganda okufuna enkyukakyuka oluvannyuma lw'okubonaabonyezebwa basule mu ntaana mukama bonna abayimiridde mu kkuba ly'enkyukakyuka basule mu ntaana mukama buli yenna kaabe nga yeefuula omusajja wa Katonda basule mu ntaana mukama abeerimbise mu linnya ly'omukama ne babbiramu abantu abali desperate mukama basule mu ntaana tuba tugizaayo Sara ku Sara pressure ku pressure yes tenti ne ziulika ne ziddamu ne zisonda tenti empya mukama Pentagon yeeriwa yolesa amaanyi ku nnyumba y'omukama omusajja atusibye mu bisooto mukama yes Pentagon eteekwa okuzimbibwa ffe tulina sente zaayo ekkubo baaliziba bwe bayisa emitayimbwa omulaba omusumba bwe yeefera Pentagon eteekwa okuzimbwa naffe gye twagala ezimbwe kati atusabira Sara ki atusabira lwaki anatusula eddalu Pentagon bagende kizinga atuli balalu lwaki atusabira Sara y'okugwa eddalu nga naffe ffennyini kulaavu gye tulina ku Pentagon ensonga lwaki tugimubanja oyo agenda olabe Sara gye yeesabira agenda kugwa eddalu kuba yalemesezza Pentagon bana abali wano mwenna temwagala Pentagon ezimbwe ani ayimiridde mu kkubo lya Pentagon si Bujingo agenda kugwa eddalu tugende ku macambo omusumba yeesabidde Sara Sara n'emubaka n'agwa eddalu ate Pentagon tuba tukyabanja mukama tomusuula eddalu wadde yayimiridde mu kkubo lya Pentagon tugimubanje paka kuwulira bubi omwaka guguno guweddeko buli mwaka atusuubiza ku mwaka guno ensituka n'atwala 10 n'atwala 4 mu ndiga ezitunda emboga abakazi battu abatunda nakati abali desperate abakunoonya laba bwe bagwa mu mubbi Bujingo kama lwaki toyolesa ku maanyi go lwaki weebase abo bonna abantu abakunoonya banoonya ggwe laba bwe bagwa mu mubbi Bujingo anoonya ebibye mukama lwaki osirise bw'otyo gamba nti amiina